olina hotel wekwese bakunonya tolabikako nawe njagala bere ku video nkimanyi ba aids wakwadde desimu olabe ebintu bino kuba njagala ba bya lumungende nebake so yosero bakwoli njagala nawe obereko njagala kabogezi ba police babere kuno njagala omuntu asembayo gwe njagala mwenna abakulembeze ba national platform bere ku video asembayo gwe njagala mu tagingire ye mukulembeze wa February Kyagulanyi Center mu omukulembeze omulonde sebo okwetaaga nga nabo gisimu fungize ojje ku mutimbagano wani sawa zino olize information yeno ojja kutegeera bala basajja kiba planning na kiddako so biba bantu benjagala omukulembeze wa Gomulolo Robert Kyagulanyi Center byalabere ku video eno abakulembeze ba national platform nabonna nenga gwesinga okwagala mukulu Kasolo olumu Dick ye mayo bamanyage Dick olumu geno Major General Dick olumu ze muita Kasolo olumu so muntagingiro mukulu gwaita Kasolo olumu aje abereku wano Kasolo Major General Kasolo olumu mu Luganda ati Dick olumu njala abere ku video nga tunatandika alright kati ndowooza njala tuyite mbwa kubanga manyi muiro obudde butono nnyo mwagala genda kola bintu bino birala nnyo yenna nyine toilet njala abere kuno mumanyi ensonga lwaki yagula toilet yegendayo ndozabula byekola effect zapo lwaki omuntu agula toilet n'atambula nayo leo muita nanyine toilet munenya kanjala tandika n'ekigolo njala tandika n'akaloozo kaalyo then tulyoke tugenda ku video eyatulese mukitegedde bannange alright mu kalowoozo ka leero kagenderi bannayuganda mwenna buli mujasinzira okulabera akatambi kano nga muno mulimu munnayuganda ali wansi anyigirizibwa muno mulimu munnayuganda atalina mulimu muno mulimu munnayuganda gwe batwalako ettaka mulimu munnayuganda atasobola kulya kyamisana mulimu munnayuganda gwe babbako ebintu bye mulimu munnayuganda ali mu magye mulimu munnayuganda ali mu police mulimu munnayuganda ali mu prison mulimu munnayuganda ali mu UPDF ng'ogawumbidde namwe bannabyabufuzi abaga muli ku ludda oluvuganya ng'ate temuvuganya wabula musulumba busulumbi nga mutulirako oberenge ne kyayi ku makya nga mutisa abaana baffe muwambisa abaana baffe nenga muwoza muli mu opposition njagala akaloozo kalyo kagende gye muli akaloozo kalyo ngenda kajja mu nyengo y'olufumo olugamba nti nnyinimu waataba ebikere bisamba enju naye mu Uganda tunajjukirako gye buvudde katono myaka si mingi nnyo myaka sigikira mu 3 plus yaliko omukulembeze w'eggwanga Milton Opeto Obote buti bwe yali agenzeeko okukyalako mu olukuŋŋaanya ensi zonna ez'amasemazinga n'ayogera oluzungu okubula okukunkumula ennyenje okuva mu baali bateeseza naye era bwe yamala okwogera ebigambo bamugamba munnange oyinza obutasobola kuddamu kubanga ewammwe ekibanyi kyagudde dda n'amenvu bakuwambye dda njira kubuuza mu magye ga Uganda temulimu musajja alinga Idi Amin Dada mu magye ga Uganda temuli musajja alinga Idi Amin Dada mu polisi ya Uganda temuli musajja alinga Idi Amin Dada mu prison temuli musajja alinga Idi Amin Dada mu bannayuganda bakakolege betulya paani ku makya temuli musajja asobola kufuna mutima n'agandi kandidingo kwekalakasa bino sana mutekemo kyagula musoko muteke ebbali kubanga ye ne wansule uwe waliwo omuzingo gutunudde mu kitanda kye njagala abantu abalango ojjeko Kyagulanyi mu UPDF temuli musajja asobola kukola nga Amini weyambira teyali jeno ne buli omu atudde ali comfortable mugamba ate abazungu batuliddemu olukwesimi biki nyini muwataba ebikere bisamba enju obwo tebamuwambira yali w'amaanyi nnyo n'okusinga Yose liti bahabula otabasera mutano w'akalekezi Yose yayidde to the extent neke nyini yeetya yebuuza nkyafuga Uganda nkyagivuga kweri nenga akyagivuga muganya okuvayo kwekalakasa UPDF eganya okunyega buli kimba kikoze ne buli muntu ali awali comfortable favayo kubawa information temukyagala gira buli omwali makaga atudde ali comfortable kyokka gye musine muga nti wavu butuluma business zitubuze abaana tebakyasoma eggwanga likyobose parliament erwana buli mwavuma munne buli mwawemula munne eggwanga liri disorganized naye nga alifuga yayiika dda windows ne software tebakyasobola mumuteeka mu buli omwaka nuna maaso ng'ente nyaloole buli mwali comfortable obo tebamugamba tosobola kudda Uganda bakuwambye ng'amuwamba yani ye Idi Amin Dada mu Uganda ba Idi Amin Dada twabaabula kale gwe musajja gwali mu UPDF oba oli kopolo oba oli major general oba oli kano oba oli general
kye kiseera mutaase banna Uganda kubaga mulimu gwe mwasoma. Reason being Museveni si munda Uganda. 2 constitution yagityobola 3 assa abantu. Ekyokuna Museveni si takyalina buyinza mu Uganda. Era ekimubeezaawo nsimbi na mundu na kusiba bantu. Kati mwabasoma constitution musoma mateeka mugawumbidde mufo kimwandibadde mukulembera banna Uganda. Muli na mutudde mugamba nti akijja kikola ki ekijja kijje muna musirise. Naye ekiri atabale kyekira nasigadde waka. Muganya okwerwa nako kusituka ngo musajja talikuwa tasobola kuwa commanding ali jali. Naye n'abasigadde waka kubuddeko omuntu yenna ensobola ganti tufusituse tujjutu tutaase banna Uganda. Mugamba muli UPDF. Tuine gwanga kweri. Omuli omba muloga. Kali yara bategeza ndabo gisimufungize. Ebintu bino mulebigena maso mu Uganda. Abamu awedde mu amaita ate kati Museveni yagenze muzu abamuzungu ba Muselinda ko please wait a minute. Museveni amaze banga tagenda mu diaspora. Obaga tagenda bweru mu America wa Bungereza. Reason being abadde ina kyatya. There are so many surrounding factors eziri mu kuitwa kwa Museveni. 1, hidden factor mumuje mutanna tegeera. He was called in that meeting to see the reactions of Ugandans, but mwinamwebasi omusajja baamuyise nga waliwo hidden factors baagala okulaga banna Uganda. Are they willing to take back their country? Buli muli mukuwujja biwojjolo, muli mukulya bigere byante, abala muli mukaliyoki, abala muli very happy nnyo. Then ne muvona mugamba mwagala change, ne muvona mugamba ensi mujagala. Goza lwaki bamuyisa this crucial moment nga yeke nyini. The fact is Museveni akimeta sola kutambula ataina toilet. Mulabe kigudde ku Salva Kiir. Museveni akimanyi he can't stay out of the country for few days. Niyo okuba akimanyi nti muyabaloga kye kisooka. Ekyokuleba batekamu divide and rule. Ekyokuna akimanyi bulungi nnyo, nkiddamu akimanyi bulungi nnyo nti okuva ku kansala asooka mpaka ku kansala asembayo mwonna yabagula. Okuva kuba MP asooka bonna yabasiruwaza n'abagula buli omu atya. Amagye najjako abantu abalina powers bonna n'agateekamu abantu abatalina powers oba orders. Soka weebuuze. Nsonga ki erwanyisa Anita Amongi ne Pacis na Muganza? That's the fact nti Museveni yakola kye tuyita divide and rule. Mubenga temusobola kutulaso kufuna final resolution mwenna. Ekyo jobu yamalo kisetinga kati ne bwatambula bera comfortable nnyo. Kubanga tewali aina independent orders and instruction to do any to take any action in Uganda. Yakola parallel structures zize. Nga goloza nti vice president ya inobuyinza nenga ata inobuyinza ayinza okubanga ASP wa police nga yalina obuyinza okusinga ani vice president. Kati ye kye yakola ekyo naye nakyo kiba nnyo kuinfiltrating mu kiyingire mu kikube muzine ennaku zaataliwo mujja omusajja nga kye bakola obote buli omu ali mu tuloto yazimba bwanadda nga atuwamba nga atutta buli omu nga gati kimala. Ensonga lwaki omusajja ono yagenze naye akimanyi gyali atudde ku maggwa amanye ekintu kiyinza okubaluka essaawa yonna naye olwokuba n'ekisookera ddala tulina enkwe tetwesigaŋŋana buli omu agabumbidde. Tewali omuntu asobola gani tutandike ekintu kino so nga ate abantu batulinze naffe naye abantu buli omu ali comfortable atudde. Kale nnyinimu bw'ataba ebikere bisamba enju. Nkuwuliriza omulawo gutakungula yenna ali mu UPDF ku bintu byemmenye bw'oba osobola bannayuganda bakulinze. Naye munadde oko buli omu neyeetuulira gwa naggamba temutunuulira Kyagulanyi. Kyagulanyi temutunuulira nnyo. Mbagambye ne waasula wennyini waliwo omuzingo omusetinge mu nnyumba ye nti waafulumiranga mission bagitegedde nti yagenda okulinga basobola okukola ki basobola okuba ekizuka. Naye gwe ali mu UPDF gwe ali mu poliisi okoze omulimu ki ng'omusajja taliiwo nga mukimanyi tidde omuzungu essaazi nasobola omugamba nti yekaba kuwomye n'ataddayo kubayo omuzungu ali smart. Yayise Museveni ng'alina ekigendero kiragala kumanya bannayuganda omusajja afume for all these days ki kye basobola okukola. Bonna balinganga akamyu akali ku malaalo g'akamyu kannaku batudde kubanga yabawunzika. Okitegedde ekyo kibadde ekigwalo kikabadde akalowoozo ka leero omusajja taliiwo buli omu asirise muli comfortable nnyo. Akalowoozo nkamaze ngenze ku kiggula luggi era mbalamusizaako mwenna abanyumirwa ekiggula luggi kansube nti muli bulungi. Kati nno njagala kgenda ku kiggula luggi kya leero era nga njala kigende mwenna bannayuganda abali mu nkyukakyuka njala mukiwulize bulungi nnyo.
Era ng'obubaka buno njala bugende ffenna abantu abali mu diaspora abaagala change. Era kansubire ne mukama wange amaze otuuka ku vidiyo eno. Mu bulamu bwaffe ebiseera bisinga twagala nnyo ebintu naye ate okubifuna si kyangu nga totadde maanyi na kulowooza mu kigulalo gikyaleero. Eno struggle twagitandika ffenna nga tukulembezzamu Robert Kyagulanyi Ssentamu president omulonde. Buli omu n'aleeta amaanyi ge. Tewali yakola application kujja mu struggle eno. Buli omu yaleeta desire ye n'okwagala kwe. Mpita ku social media nga mpulirako abantu bangi nnyo boogera ebigambo bingi nnyo. Nze bankuba essasi, nze banzigyamu eriiso, nze bankola ki. It was your desire. Because you didn't make an application to come in the struggle. It was your desire, kwali kwagala kwo. Love towards your country. Okitegeera? Kati that responsibility ffenna gye tulina okutwala. Don't look at Bobby Wine. Look at yourself. Totunulira Robert Kyagulanyi Ssentamu wetunulire gwe. Ensi yo gikoledde kiki kyoyagala ebeere. Oyagala tuga nti Kyagulanyi bw'anaafa nga struggle komaawo. Struggle ino genda maaso. Ye kennyini yakugamba nti nze bwe nvaawo nga kitegeeza struggle ekomyawo. Nedda tulina okusigala nga tuli ku mulamwa tutambuza ensonga zino. Kino kitukwatako ne mu nzikiriza, kitukwatako ne mu business nti nannyini kigwa nti omuntu bw'aba nga avuddewo aba basigala batambuza struggle eno. Mbadde n'amasi mangi nnyo nga mpuliriza buli side ey'abakulembeze kubanga president yalonda abakulembeze mu diaspora recently n'awummuza yawummuza n'aleeta abapya. Naye waliwo conflict of interest. Naye ng'ate mu kintu kino buli muntu alina mu stake ye. Ne mu stake eno gwe obuyinza obuli luddawa. Tofa ku mukulembeze anya kukulembera. Gwe fa ku buvunaanyizibwa bwo n'ekyoyina okukola. Kubanga omukulembeze ayinza okuba nga alina desire ne interest ye ng'omuntu mu struggle muno. Naye ng'ate olumirira ggwanga okusinga ye. Don't wait any leader was elected. Please do practice your responsibility as a concerned citizen. Don't wait your leader. Tulina weakness emu nga Abafrika naddala banna Uganda nti oli bamuwa responsibility ng'omukulembeze ate aba ayagala akozesa omuntu we nga tafunye advice from the other side abantu ba leadinga ye akozesa ekyo nti yalina okukola buli kimu n'atamanya nti omukulembeze sati n'omuntu mulala asobola ojjambala. Mu kino ntegeeza ki? Baganda ffe muna bali mu diaspora abalina okubagana omukulembeze obwalondebwa n'obuliwo. Njala bagamba ekigambo kimu. Yes. Oyinza okuba omuntu gwe balonda tomwagala, good enough. Ng'olina reason being lwaki tomwagala, kituufu. Naye ate ne yamulonda alina ensonga lwaki yamulonda gy'ataakubuulira. Linda Kiggwe afumita ki? Afumita mboobo. Kati akakodyo kaakano. Mu gavumenti waliwo omusajja oba omukazi gwe bayita IGG, Inspector General of the Government. IGG ono yatunulira buli office yonna abali b'enguzi, ababbi, abakyamu n'abaleeta on board. Mu gavumenti ekola kasita IGG akola ko kiba kitegeeza owedde. Njala tukole kintu kimu. Omukulembeze yalonda abantu bano abamanyi bulungi nnyo from A to Z. Naye ye kye yakola kaabalonda bateekewo. Newankubadde alina reports ezimu ku bo yabalonda bateekewo. Naye mwe kimulina okukola buvunaanyizibwa bwombi kukola kye tuyita report ku bo ngeri conclusive mwina ne evidence mukikube ku meeza with immediate effect ajja bakyusa. Naye tuleme gamba tugenda balekera obuyinza ffe alolwokuba balonze gundi nze nzijjemu omuliro. Nedda oli mulekabire mu ofisi ye gwetwala obuvunaanyizibwa bwo bukole kubanga omukulembeze si yakulooleza si yakuleramu sente gwenda okwekalakasa si yakukiriza ogwenda okwekalakasa. No, buli muntu kola ekikyo. Oli wanga mukulembeze mulonda abere mukulembeze yes mulekabire mukulembeze just kola kye tuyita facts find omuno gwononye information yonna emulaga nti muntu mukyamu then olikogiweeyo action yetu ekoleki etekinge press dani okubanga tugenda tambula mu maaso nga tugenda maaso nga tuli mu bwetu ti nkimanyi nti abatukulembera mu bakyamu naye si essaawa gye tulina yakugenda maaso na kutwala Uganda maaso na bukulembeze mutumye abakulembeze kubanga essaawa zino lwetwogerera eri abaganda Robert Kyagulanyi Ssentamu mukyamu nga nabo gye bali bwongo bwogambwe bwetyo eri abagamba nti mutuufu naye gye bali baga kati gwaga nti Kyagulanyi mukyamu leeta obujuzi obulaga nti mukyamu nange kyenjagala wano nti bwe tuba tugaa nti gundi mukyamu yes ayinza okuba mukyamu naye tutandika okukola kye tuyita okuleeta rekodi tuziteeke ku mmeeza nti ogundi gwe mwataddeko ali ABCD information mugikwate mugiwa omukulembeze mugiwa omuntu era gwe kikwatako abantu abajja kukyusibwa. Tulwanyisa mu 7 tuleme kulwanyisa ffe kennyini newankubadde nyinza okuba gwe banoze simwagala
nga muwayi nti munyampi, but I need to provide the information eraga nti munyampi era nenjiwayo bulungi bwe malo giwayo action etwalize ne takingibwa naye before nga tonnakola byonna tuddeyo nti ffenna tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu twetaaga change by all means tuleme kutunula bakulembeze kubanga bakulembeze balina weakness zaabwe tetufollowing abakulembeze biki bakola tufollowing effe kye twagala kubanga batunga tugenda kulinda bakulembeze awo tugenda kulwawo kubanga bakulembeze ayinza okuba alina personal interests ze tekisooka ekyokubiri omukulembeze ayinza okuba alinze order mu struggle tetulinda sometimes order tutereeza tugenda maaso kati okwewala ebizibu bino byonna manya obuvunaanyizibwa mu struggle kikyoyagaliza ensi yo tolinda mukulembeze ebisigale tujja kubanga bwe tulaga kati conflicts within us or within among us nga nabo bakulembeze balonze mulaze power at this particular moment nga tunatula mu ntebe kwatifu nga mutuuse mu ntebe mugenda kutwitinga mutyaba abantu bamukulembera mbabuuza watifu mutuuse bwobanga mukyali wabukulembeze nga mulaga obuyinza bungi nnyo eri abantu bamukulembera nga musobola bawuliriza bwe munaatuuka mu ntebe ate mugenda kukola mutya so kyembagamba nti kino ekintu lwala munyi tulekula ffekka abantu abakulemberwa balina amagezi bategeera abantu abakulembera beetaaga change kati gwe omukulembeze kyolina okukola olina kubeera nga ttaala n'omulisa gye balaga kati baba ne bajja nga bakola kibagoberera naye ate ttaala bwezikira tekitegeeza nti mulimu agenda kuyimirirawo nedda tusigala tutambula tugenda maaso abakulembeze muleke kulaga buyinza bungi nnyo eri abantu mukulembera abakulembeze omuntu bwakugambako nti kino kikyamukkiriza nti kikyamu kubanga gye tunaakoma okubanga tetukkiriza biki byatugambyeko please ojja kuba toli mukulembeze kirala criticism omuntu okucriticizinga nga alina reason as to why he or she is criticizing you get to know the reason as to why sit down with the someone who's criticizes you omugambo why ongamba bot nebot naye bino nsobodde ngenda tambuza ntya embeera eno mbeerewo naye the moment omukulembeze toyagala kucriticizinga nga gwolowooza nti omuntu bwagambako nti ekigambo kino kiriwo ekiti gwolowooza nti owalampi bakoze kino that is wrong no kuba kyetulwanyisa dictator atayagala kuwulira kanama bakulembeze batulonde mba temwagala kuwulira message eva mu bantu bemukulembera kiba kitegeeza ti tugenda genda ngenda kuwulira mwenna bakulembeze bali mu diaspora balondebwa please with immediate effect abantu bemukulembera gwe musingi oba gwe musingi gwa struggle so simwe abantu bamukulembera gwe musingi gwa struggle gwe mukulembeze ngenda kumala wiki katadde wadde $1 ne mu struggle omwana gwokulembera asatadde mu sente omukulembeze banza okuyita tugende mu demonstration nagalogera mu demonstration nga ye gwokulembera agenda mu demonstration okitegeera omuntu gwotwala gwogamba nti tomujja muwa mu kitiibwa nga alina n'obuyinza obusobola okuwandiikira ebola ku police n'asettinga demonstration muwe ekitiibwa it's a collective responsibility tukwatize wamu naye musooke mukendeeza amala n'obuyinza muga nti mulira muleka abantu bano exercise engero rights zaabwe bagende nti oli mukyamu kiriza nti oli mukyamu mutule wansi issues muzisetolinge tuke tugende maaso otherwise kyekibadde ekigwolo gikyaleero fera bali mu diaspora tukwatagane naye abakulembeze mwetereze bwe tuba twagala change muveemu amakoona buli alimu amakoona nga goli nti bakwogerako nti olimu amakoona n'olya ng'onyiize teeka entebe yaffe wansi abaagala okukulembera we bali nkiddamu gwe omukulembeze kubaga nti olimu amakoona ne bakyogerako emirundi gisukkamu ebiri n'omeera akakazi oba akatima ku musajja nga toyagala kuliza bye bakugamba toli mukulembeze olinda kigwanyuzi mu nsi engunjufu gye twagala okuteeka mu Uganda the moment they criticize you with the evidence you have to step down nkiddamu the moment omukulembeze bakukoonako nti oli ABCD gwe n'ogaana okuvayo kiralifayingako issue kitegeeza you have to step down kyekitulwanyisa tetulwanyisa kubeera mu dictatorship ondala ng'omukulembeze the moment bakucriticizingako you have to step aside omuntu omu nakucriticizingako 2 3 4 5 community n'ogaana nti ate gw'okyakulembera oba okulembera ki no bwebanga evudde abantu bakucriticizing atali 2 3 4 5 weechecking nti why bagambye kino kyekigenda maaso tujja kusobola okuwangala naye otawangala ebintu bino kitegeeza ebintu bino tebigenda kutambula bwe tukola ki bwe tubyagala so nno kyekintu kinyiza obagamba olwaleero then tugende ku video eyatuleese ndowooza njala tandika ne video olwaleero mbutongole kansubire nti mukulu Dick Olumu
atuuse. Adolf Mwesiga atuuse. Tom Butime, Frank tumwebaze Kajiji atuuse. Kahanga oba Muhanga Kayanja naye atuuse kuno ku filimu ne iyo seri tiba habalo tabasula mutano wakalekezi si yaleta mzezede atuuse. Kati ndoza ntandise bwenti. Kanso kepse kino then ndio kenze ku information entufu. Tutandise bwenti. Monsije tulimu ejjudde bizibu. Naye bizibu bino abatamanyi politics mujja bitegeera. Yala soka bategeze mu politics awangula atola buli kimu. Kekisoke kyokubiri. Mu politics omuntu akube endobo ennyo ebisere bisinga gwazi kuba bateyegendereza ayinza okujja mu game. Kati kintu kigenda maso ku media. Otogere sawa zino yo sente bahabula tabasema mutano wakale sente tamzezede sanga bisibe. Asasude sente bitirivu nnyo okone dobo akono na erinya lya Robert Kyagulanyi Center mu okone ekibiina kya National Unity Platform we ne people power. Era zino sente azitadde mu blackmailinga propaganda nga kino bakikola on daily basis. Era nga asasude TV radio stations ziba bloggers abantu babulijjo wa politicians n'abantu okutambula ku TV radio stations nga bono ya erinya lya National Unity Platform erinya Robert Kyagulanyi Center mu na buli kimu kyonna ekigenda maaso ku TV byonna bisasulire bulungi nnyo era bimanyikiddwa. Naye gwe ebintu bino obitegeera muki era obijja muki. G'omuntu ali eyo kinjagala osooka otegera ensi gye tulimu abategera bya bufuzi. Nti the moment kasitobeera ng'otidde okwataakinga okwogerako ekintu kitegeeza gwe byobufuzi biveemu. Nkiddamu kitegeeza gwe byobufuzi bikole ki biveemu. Tutandika tutya. Yoseri asasudde sente nyingi nnyo n'akulyetinga TV. Kati kuno kuliko TV gye bayita Baba TV. Buli muntu asobola unsubscribe Baba TV ku YouTube, ne Facebook ne bitimagano gyonna. Kuliko Bukedde TV eno ya New Vision. Bobo osobola unsubscribe era block it. Natasha Broadcasting Service. Kuliko Galaxy TV ne radio station ya Galaxy. Kuliko Urban TV, kuliko BBS Telefaida ne CBS FM we pole ba bloggers abenjawulo abasasuddwa okonde erinnya lya Kyagulanyi buli kintu kyonna ekisoboka. Naye Robert nga mmanyi tagenda kudda muntu abantu bano bonna abasinga obungi ba state agent abali social media abala beefulanga bakola live naye nga mission yaabwe yakonda erinnya lya Kyagulanyi. Naye ng'ombuuza okonda erinnya ly'omusajja gw'oyonoona erinnya lye ofunamu ki kubanga bogwe mulimu gwe basasuza. Abantu bano wammanga njala boogerako era obubaka buno mubatwalira. Kuliko omukulu eyava e Bulaya nga alina nnusu bitaano n'abeera n'ebirevu olwa stress mumanyi. Mutegeeze nti omulimu gwakola tugumanyi musasule. Naye ekinava mu yebira kajja kitegera olw'ensonga buli kyakola kiri ku record ate tekiddayo. Olw'ensonga nti ye bw'anaasukka w'alina okukoma ekinaamugira anaakimanya. Ebigo byayogedde byonna saagala biddamu kubanga mwabitegedde bulungi nnyo. Olw'ensonga nti ffe tuli bantu abagunjufu tetwagala nnyo kulumba bantu era sagala muwe bantu bano budde. Oyo omukulu gwe mbagambye eyava essuliri ng'alina ennusu bitaano ne stress n'emmeze envi n'emyaka gy'alina emingi temuwa budde muleka ayogere buli kyayagala. In fact, Mr. President ne ba legal advisors bo bonna please don't take action. Temutaking action about this gentleman. Muleke. Kuba guli gwe mulimu provided talina kyakkola. Provided talina kyakkola gwe mulimu gubaamu okera ku macho tandika okulumba okuvuma okuteka mumuleke. Naye nga jjukira bakama bwe bateeka etteeka liri erya computer misuse naye tewali weri mukwatira kati bomba manyo omuntu gwomulimu gwalina okukola kuvuma Kyagulanyi oyo muleka temuwa don't reply him the moment kasita mulipumba mu relevance abayagala kubeera nga ayogerwako mu mawulire so temuleke bulungi abeere yayogere buli kyayagala kubanga ajja kuleeta n'ebintu ebigendo ye kenyini waatuuse agenda kwekuba ggolo ye kenyini nga yagyekubye so kati muleke yeekuba eggolo. Kuliko omuvubuka obayita Tamale Binodi Junior oyo neyo omukubbo mumuleke temuwa budde muleka akere ku macha ayogere ajja kowa. Kuliko kitaawe kenyini mumuleke bambi ayogere kuba gwa mulimu gwakoze okuva mu sebo yajja muyinza gwakoze kuba talina mulimu mulala wene mulekaawo. Njala muntu agingire muganda ngono muwobaka buno ono gobayi mukulu ono bamuyita penge njala muwobaka buno manyi kuno kuolewa jabu kutosaako. Abantu bangi bali bakugoberera mu programu zo zokolesa li political nga bakwagalirayo nojja n'okola amanyanga mangi nnyo
era n'olumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ntakwabudde twakoleka nova n'ogamba nti ate kati okomyewo ne weetonda, which is okay. Naye mu kwetonda kwate n'oddayo n'okulyamu ensobi. Ffe tukimanyi nti haamu ye kontrolawo n'abantu abalala, which is okay. Kubanga buli muntu ayagala muwogo. Naye njala kubuuza, essaawa zino w'okolera programu zino ezireeta abantu abamala Robert Kyagulanyi Ssentamu, okolera ani? Okolera Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okolera gavumenti? Kubanga buli statement gy'okola ng'ogikola ku social media ng'olumba Robert Kyagulanyi Ssentamu oba bw'oleese nga wamulumba ng'obawagira, kiba kitegeeza olina gw'okolera. Kati nze ngenda kusaba ekigambo kimu. Nasaba abantu obutakuwa budde era tebakuwadde budde. Naye njala kuga ekigambo kimu. Ekintu ky'okola gwe kennyini weebuzaabuza ng'afukaanaaba. Olina okwogera sayidi emu nti either mpagira oba siwagira. Naye okuva n'oleeta abantu abali ku social media ne bajja ne bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuwaliriza buli kibaagala kyonna, kitegeeza oliko ekizibu tomanyi kituufu ky'oli. Naawe tukimanyi bulungi nnyo, naye ngenda kuga ekigambo kimu nti ebintu byonna by'okola tubiraba, tetwagala kuwa budde. Naye ngenda kugamba nti programu z'okola ng'oleeta abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu, ekyo kikyamu. Kikyamu. Kola ekintu kimu nga bwe tukimanyi nti bw'obanga owagira Museveni ne Muhoozi project, do it directly. Dani okubuzaabuza abantu n'okuleeta abantu b'oleeta ku social media okumala Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bwe abantu babaddeko ejjo ku video yonna balabye, kuba nze mmanyi, bonna mbamanyi. Sisobola kujja ku platform yo kuba ekyo nakiyita nakivaako, naye mbamanyi, kubanga nadde nsobola balizoninga out kuba bonna mbamanyi. Naye njala kusaba ekigambo kimu, kola sayidi emu nti owagira oba towagira, dani okuleeta abantu abamala Robert Kyagulanyi. Kuba bw'oleeta omuntu abamala Robert Kyagulanyi kiba kitegeeza nti gwe kennyini owagira ebikola by'okumala Robert Kyagulanyi Ssentamu indirect nga teweefula nti okola ki nti omuwagira, ekyo kikyamu. Gwe nkusaba ekintu kimu, sikulumbye siyombe naawe, kola sayidi emu, ensi emanye nti nyimiridde wano. Dani okubeera matanka nenge empale za Museveni nkiddamu, vaayo ogambe lumu nti wagira gavumenti. Kubanga oba wagira gavumenti, you have to defend government, to attack all its opposition. Bw'oba wagira Kyagulanyi, then you have to protect and defend Robert Kyagulanyi Ssentamu. Dani okwebuzaabuza ng'afukaanaaba. Tugenze ku Frank Gashumba, oyo mumanyi bulungi, basajja mevule mbamanyi bulungi nnyo. Abo njagadde bayisa mbuyisa, muleke mutegere bulungi nnyo. Kati ebirala ebisinga obungi njala mbitegere nga mbasomera message muleke mutegere ki ekituuse mu Uganda era n'ekigenda maaso mu Uganda. Olw'ensonga tebantu abasinga obungi temanyi ensonga zino lwaki weziri. Naye njala muzitegere bulungi nnyo olw'ensonga tebigenda maaso bingi nnyo. Tutandise tutya? Njala muwuliza ka message kano lwaleero bulungi nnyo. Mulyoke mutegere ekituufu kiri nti mutegere. Tutandise bwe tutya. Mukera kumacha ne bulaba radio ne TV gye bayita Galaxy FM. Nga erumba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abala which is okay kubanga basasula. Ne waliwo omwami gwe bayita Innocent na Habwe. Kati ye current CEO wa Galaxy FM. Yaweebwa obuvunaanyizibwa okuzimba tiimu okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu national platform ne people power ogisaanyaawo nga bakosa propaganda ne blackmail, which is okay. Ono yaweebwa ensimbi ez'omuwoomusolo n'afuna n'obudde obugenda okuddamu okukola ebintu bingi nnyo okufoominga platform zonna ezigolwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye ekyo akikoze bulungi nnyo, njagadde obaga neyo TV nkyamu nnyo. Kambisome kuba naye nkimanyi ayinza okugantawuliza luzungu. That man called Innocent Ahebwa, the CEO of Galaxy FM, was given task of building a team to destroy Bobi Wine and Nope. Yaweebwa obuvunaanyizibwa okuzimba akakundi k'abantu kuzimba akakundi k'abantu okuba nti basaanyawo erinnya lya Kyagulanyi n'okulivuma n'ekibiina kya National Platform. He was given a tax holiday for his radio Galaxy and given a free license for a TV. Ono yagibwako omusolo okuteekawo Galaxy FM era naawe wa license yabwerera okuteekawo TV. Era eno agenda giteekawo obudde gye bujja katono. Ng'ensonga enkulu eyamuteekesaawo ekyo kwe kwonoona n'okusaanyawo ekitiibwa kya Bobi Wine n'ekya Nope n'ekya National Platform. He was ordered to fire all employees who supported or who had ties with Bobi Wine. Ono yagoba abakozi bonna abalina omukwano eri Robert Kyagulanyi Ssentamu era abasinga obungi n'abagoba. Muno soka weebuuze nti omukulu eri akolego bayita Moshi kati nga kansala akiikirira Makindi bamugoba batya y'omu ku bagoba. Galaxy was started by the man called Pius together with the Innocent Nahebwa
but Pius was also close to Bobby Wine, and he had also married a Muganda wife. Bakugamba nti Galaxy FM eno yatandikibwa omusajja gubayitanga Pius nono mukulu Innocent Ahebwa. Naye mukulu Pius ono yali mukwano nnyo gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga yawasa omukyala Muganda. Wulira nno gye bikkira eno wansi. In the meeting with Muhoz, it was agreed that his business partner called Pius should be eliminated, that Innocent can take over all radio stations and TV in order to complete the mission. Bakugamba mulukungana olwatuuzibwa wakati w'omukulu oyo nayebwa wakati we ne Muhozi bakkiriziganya nti business partner gwe bali bakola business naye agibwewo era mangu ddala mukulu ono nahebwa atwala radio eno ne TV asobole okutuusa mission ye. Wano embagambira nti mwenda abasajja Abaganda n'abasoga n'abanyolo abakyalina business mwewale ekintu kye bayita kye tuyita shareholder, okuteekamu shareholder mu business yo, kubanga abasinga balina personal interest ne state interest bajja temumanyi n'akutta n'atakinga over business yo. Tugenze maaso. They staged an accident on the express highway. Pius was killed and Nahebwa took over the whole business empire. Bakugambye mujjukira bulungi nnyo akabenje akagwa ku Mwasanjera owantebe road omukulu ono Pius bwe mwamutegera akabenje kano n'afa, era butyo Nahebwa n'atwala radio n'agitwala ne business zonna empire n'abitwala. Galaxy is mainly for the promotion of regime artists, especially Banyarwanda and Banyankole, Igi Kana Kambata, Sheila Karungi, Waiki Benda and ETC. Bakugambye nti Galaxy FM TV eno yeriwo kututumula bayimbi abakolagana government abasinga obungi nga Banyarwanda omuli n'Abanyankole. Muno mulimu Kana Kambata, Sheila Karungi, Wepo ne Waiki Benda n'abala bangi nnyo. Tugenze maaso. In January is going to launch a TV called Galaxy TV, and one of the program will be called Struggle ya Kiwani, hosted by Gashumba. Bakugambye mu mwaka ogujja nga gutandika bagenda kutandikawo TV empya egenda okuyitibwa Galaxy TV, and era TV eno egenda kubeerako program bayita Struggle ya Kiwani, nga omuntu omukulu agenda okuyitibwa okubanga addukanya program eno ye mukulu ayitibwa Kasabuni Frank Gashumba. It will be targeting Bobby Wine and Noop. Ejja kubanga egezaako nnyo amaaso gassa n'essira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform. The only Baganda presenter on this TV will be Isma Olexas Godfather, Tambale Birundi Jr., Simon Muyanga Lutoya Basajja Mivule. This is to make it look like that Baganda who hates Bobby Wine. Bakugambye nti TV eno bw'eneetandikibwawo oba bakugambye bati nti TV eno wegenda otandikibwawo ejja kubanga eriko Baganda ebagenda okubanga basingako obungi, naye ku TV eno kugenda kuteekako abantu bali bamanyidde waggulu wali nga ntandika genda kubeerako omusajja yava e Sweden n'ennusu 5 stress nezimukuba n'amera ebirevu n'amera envi, ngenda kubeerako ne ono yeeyita Sitaani, taata wa Sitaani muyita Godfather, nono mutabani wa Tambale Mirundi, Simon Muyanga Lutaaya eyayika Windows, basajja biwempa ajja kubeerako nkino bakitwalira okuba nti kirunanga ekigambo nti Abaganda bennyini bannannyini kabakasanga bali Kyagulanyi Ssentamu ndowooza mbulira bulungi nnyo. Era it was agreed that for the first 6 months they will also promote Chameleon, Baby Cool, but will dump them after they are sure that their image is completely destroyed in the population. Bakugambye nti kino bakikiriziganyizaako nti mu myezi 6 egisooka bajja gezaako nnyo okuteeka ettutumu okupromotinga oba okugezaako nnyo okututumula Jose Chameleon ne mukulu ono Bebe Cool, oluvannyuma ate banaamala basule wansi nga bamaze okuluba nti bamaze okwonona ekifaananyi kya Kyagulanyi ne banne mu maaso ga Bannayuganda. They have orders to attack Bobby and Baby, who they are called traitors for marrying a Muganda. Wulira bulungi nnyo. Bagambye nti bajja kuteekawo ne program ebiva okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekimukyala mu Baby yakola ensobi okuwasa omukyala Omuganda. Kati awo we mbagambira nti mwetegereze nnyo katandika butandisi. Kati wano we wali okulena okukomba essowaani. Kati ngenda basaba omwaka ogujja nga gutandika nga Katonda tuwadde obulamu. Nabagamba ngenda tandika program namwatulira. Program namwatulira ngenda nagirowozaako gitandika nga ndowooza nti bino biyinza okujja.
It's like I knew that something is coming. Kati mutekeo kano kagala TV. Nja kugula program ndamu watu ngabe najua gamba. Nja kuita neba exiba mwe. Bemwa fira. Bemwa ba. Eri mukera kuogera ngolwegulo ntusimulawo ekibaita namu atulira. Nja kutekao open line nga buli muntu akube simu aina information ekwata ku buli TV presenter. Nga tugenda bayo one by one. Tit for tat. Nchidamu. Tit for what? For tat. Mwagala kugula utole bya obufuzi waliwo ensingo okutegeera. Njira ko baza basomesa mwenda basomesa politics ne history. Ndoza results muziraba. Era tamai bya obufuzi ku social media kuno kusekeredde. Tojja kumala ko daffe twasoma politics ne tusoma social studies ne tusoma history bino tubimanyi. This is what we call divide and rule, blackmail, division. Bino tubimanyi bulungi nnyo. Kati wano Omujjo okulabira omusajja n'omukazi bano tubeetaga tubalinze mbagambye bano nateeka namwatu nga maninga ninga manti bino bigenda kujja kati wano mulowooza mbu simanyi babavume kati kambabuulire Museveni bwe yanyiiga ennyo he waged the war against Obote's regime ya kulonda emmundu agenda natta millions of people in Luwero naye ffe abaana bakyali ku level ekubuuzaako nti how are you? How was your night? Good morning. What whatever gendo kutuka. Sorry, nga tebakyabuuza. Kati gwali agaba basaba abana tebavuma no they are just romancing you but the time is going to reach. Nga romance is over nga it's time for action. Bajja bavuma babone receipt. Nenze yo sijja kubeerayo kubanga programu zange ziwulirwa ensi yonna n'abazungu babeera kuno sijja kubomula sijja kukola ne tujja kubaleetera abaana. Bagenda kubavuma n'emezi basiikuuke naye ate bwe munaashuka mulina okukoma Museveni kiyakola ate kone kugulonda abaana bajja kikola kuba bajja kubakaaye kati wano mbalabula mwenna mugende empola omuzanyo gwe baleetamu wano si mwangu kubanga muli ku ground gye muliko eri abaana abakoowu ojja kwogera ekigambo ekikyamu ku muntu omukyamu naye ojja kuwulira kati omukulu ono bamugambye ajja yogere nti Kyagulanyi yayagala oli omuwala Kalitas Michael kibikola kyali mu America agusima wulire agusima wulire kuba tukimanyi nti you can come out with any story to divert or to divide Bobby and Bobby agutega bamawulire ndo tubimanyi mu nsi y'obufuzi omusajja kube kuli gwe gubakubye kuli either olulidde obali akudde ngekulivuga yagala omusajja bamusine katuba Kyagulanyi center mu makuli yagabuuka dda kati okujjako bano ba supporters ne ba followers bagati omusajja ngakubye no ezembozi ziteekebwawo ku diverting na ku dividing abantu kati kankubulire mukulu Kinvinvi Muzeyizedde eyava Bulaya ne nusu bitano embozi gyonyumya oli omukyala Muganda wadde omulabanga omukyala Muganda ezembozi za malwa yayagalanga amumanyi nti omusajja muyimbi kyekisookera ddala abakazi mitwalo begomba Kyagulanyi okufunamu justice statement with him naye abadde clean enough to this extent kati gosubire boneta stories zino enfumbirire anobe aveyo ogenda muwasa ogenda mukozesa ki tolina maanyi ga kisajja kyekisooka ate ng'omusajja eno banga bolo zo tezikola kitegeeza ne upstairs batokola oyina kwogeranga ekyalala ekiweddemu olufungo that's how you behave right now because omusajja yenna akozesa downstairs ne upstairs n'afuna answer efuluma mu muntu but wembwanga wansi tewa function kiba kitegeeza upstairs mie oyina kwogeranga kyalala ekitaliiko wuzi kuba tekinawo kitunga if you add downstairs and upstairs nga zikola bulungi you can control your words nga bwenkola but downstairs banga wali empty tewali kikola eno windows zibeera nfu dyensonga kyo njala kugati ekishwa yogedde babbi tasobola kunoba lwekyo nti wakyogedde no afumbye emyaka gigenda mu 20 plus mukyala Muganda lwakumanti alimu olunya lwanko tusobola mujjawo gwolina bwe wanyiiziza ne si babbi si Kyagulanyi wanyiiziza ba followers si Robert Kyagulanyi sentamu si babbi no babbi akimanyi huzi babbi okuba magerere nga aline Kyagulanyi nga buli mukazi ayagala Kyagulanyi mulaba kulwaki n'omukwako mu kifuba kati kyobula nabagamba lumbe ekintu kyomanyi nti ogenda kimanaginga you can't manage Robert Kyagulanyi sentamu ne babbi reason being
yawasa omusajja nga amanyi nti celebrity abakazi bangi abafuba okulanga basinkana Kyagulanyi tebasobola musinkana kati babbe manyi kyalimu kati gwe munene bwatuddawo ne bagamba katwala mbiza eno mbu alina omukazi gwayagala agusima wulire agusima wulire bw'ogatta batule n'ekikondo nga tebikola emotoka tesobola kwaka kati yoyo musajja batule n'ekikondo tebikwatagana Windows talina kati walumiza ba followers so si Bobby oba Babi no way walumiza ba followers ye bali bulungi nnyo okitegera bali tebalina buzibu kati munnange ffe tugenda kolagana bantu nga mugole molovo n'ogerega tebina kye bigenda kola okitegedde ffe kikulu tukimanyi nti mwateekebwa okwasama kuva ku makya mpaka lwaggulu nga musasulwa okudivertinga n'okublackmailing ebyo tebikyalya Bobby Wine tebikyalya Babi okitegedde bulungi nnyo yes kuba the officially married Bagina abaana manage yabwe nsi yonna egimanyi bulungi nnyo and they can present themselves anywhere in the world. Gwosobola okuba president nga ani akumanyi. Tosasula musolo, tulina kana kapama mutoyi, tosasula pampa, tosasula rent, n'amafuta bagulira magulire. Kiki n'omukazi gwalina bamutwala. Kati gugamba oso tuna kyosobola. Kati kugeka kasitula nga downstairs tewakola. Kitegeza upstairs wagenda kubona abona. That's why nti kati obona abona you suffer, you come to very early in the morning notandika okwasama noleka nolumba buli omu. No, not because abatebagala bakuliza kumanya omanyi there is a difference between an old toilet and the new toilet. Sound zaawukana. Kati gwe olinga toilet y'enkoma empya bw'ogigenda mu sound yawukana ne toilet ejjudde kati golisa oli toilet y'enkoma empya Rogenda muli muntu amantu wali mu toilet kati kyekyo munansoji wawe ndise obuyisi njala boy information egenda maso awo nvuddewo njagadde bategeeza ba bloggers abasasudwa buli kimu ne TV zigenda maso tuyoke tugende ku information eyandese awo mpitidde obuyitizi banaye munansonyi wakatono awo alright kati ekitava ku sengejjero kifuuka wankindo Abaganda bali basajja bagezi nnyo n'abakazi abaganda nti ekitali kitava ku sengejjero kifuuka wankindo kitya bulijjo tubagamba mulooza tusaaga omwami ono mulabye mukulu we Sudan Salva Kiir nga asala yeekojowera mu mpale naye tuze tubagamba nga mulooza tusaaga mukulu ono mumulaba Yoseri ye yamanyi ebizibu bye n'agula kaabuyonjo atambula nayo kaabuyonjo gy'atambula nayo kwa wala bizibu Salva Kiir byalimu nenga atono ali times 3 than Salva Kiir kati twabalaga kifaananyi kino previously ng'omwami ono yatambula bamusibasiba ebintu ntu atambula ebintu ebimusibe mu magulu mbira bulungi nnyo uyo mubira bamusiba obuveera mu magulu ne bawayalinga waya eri ku kali enkoko kati ne bwabanga akali enkoko katabuse ng'omukojo ogujja akali enkoko omusolo kagulwa mwezo gundi tube zalina mu magulu muzira bulungi nnyo kati za Salva Kiir ye oba sente tazina zimuwayalinga kati munange abadde ali ku parade omukojo ne guyimuyitamu ne guyita mu mpale kati yono yabisalira amagezi gwano yagula toilet gyatambula nayo ne bamuwayalinga kati akali enkoko bwekeekyanga ye bamuwayalinga dambira bye byabera ne bitomoza ati babitembe byakuseka no si byakuseka akali enkoko bwekeekyanga zizo bamuwayalinga ono kati Salva Kiir yo buzibu afunye bwe buno wano wamanga video mwajire yatamze naganye gipostinga ne kanji bazanyireko wano mulanga omusajja yefukido omusajja omukulu kati those are the effects okubanti omusajja omukulu ku myaka gyalina president ali ku parade ali bakubalimba lwakubanga ne yefukira kitegeeza nti ensi wetuusa abasajja tebakimanyi nti bw'oweza emyaka 7 olina okuwummula mukitegedde bulungi omusajja omukulu ali ku parade ani yetunulako ng'afuse Windows ziyise software kitegeeza aweddeko buli omu n'amutunulaga kikino kati ne Museveni ono yamanya ebizibu bye n'agula toilet kati bamuwayalinga kati akali enkoko Windows software bwayika ngeri akali enkoko nga kechanze omukojo okagulwa mu zino tubes bamusiba magulu zamukira bulungi nnyo mukitegere yensonga lwaki ye yasala amagezi bulungi n'agula toilet atambula nayo ne bamuwayalinga so no bukadde magezi ngate mbuto wali ogalina awo sigenda kulwawo kanjaragira ku information eyandese kubanga information na nyingi alright
kati ndoza nsoke wannakiwala kingi eno bansoke mbo information. Okay. Nabagamba nakiwala kingi mwenna nabagamba nakiwala kingi omu kubafera bali mu government. Nabagamba ali ku kisaawe Entebbe ya controllinga ebintu ebimu. Kati sawa zino alina office ku kisaawe Entebbe agiyita the office of the president, a coordination office. Nembagamba nabagamba ndi bangiwirako buyino information bawerako buyino omwami omukyalo ono kati yavunaanyizibwa ku butawayo book na kibagamba gamuloza ansanga mugenda kyulya mu video jengero bazanyira naye nga office eno mateeka teriyo ne yero book banaseze bagamba basasuza emitwalo 3 no yero book in fact abantu bagigula emitwalo 15 ku mitwalo 8 wogisanze nga ki nga ntono nga sente ntono mwoza mitwalo 3 muri baya ene office ya nacho wala ku kisaawe Entebbe yeyo nenga mateeka teriyo one mufere ali mu government ali ku kisaawe Entebbe abonyabonya bana Uganda ne bu yero book yenanyiri office ye kati bagita the office of the president coordination office kati mulize muno muliro bufere buli ku kisaawe Entebbe byo mbaganzo ebyembera ko ne buyino no lindako mulize bulungi nnyo okusinzira ku mateeka buli Munnayuganda afuluma eggwanga alina okugema omusujja gw'enkaka oba guyita yellow fever era ng'okugema omusujja guno mu malwaliro buli muntu alina okusasula ensimbi eziri wakati w'emitwalo 4.5 n'okutuuka ku mitwalo 6. Omuntu wamala okugemebwa olwafuna akatabo akayero oba kayita yellow book akakakasa nti agemeddwa era nga kano kabalirwa musingiza kuno 6. Every Ugandan that comes to vaccinate 20,000 Uganda shillings extra. Wabula etwogerera nga kati omuntu alina okusasula emitwalo emirala 2 nakakasibwa nti ddala agemeddwa ekintu ekitabudde abasawo mu malwaliro g'obwannannyini. Okuzakatabo shillings 6. Okuze vaccination otadeko storage because limedaga toswadi oli purchasing mu facility toswadi kuba bantu bonna mulundi gumu wena distoringa otadeko abakozi so etugamba nti bwoba ogitunze emitwalo 4.5 oba mitwalo 6 maximum it is okay. Ni Munnayuganda atasobola kugenda mu malwaliro ga government ajasobola okujja mu private nafuna empisa emitwalo 6 maximum. Naye ate kati Omunnayuganda bwe bamwongeramu emitwalo 2 kifuuka kizibu ng'olwedde n'emitwalo 4 n'emitwalo 6 gy'abadde asasula gibadde gyabuwaze. Abasawo bagamba nti emitwalo 2 abantu bano ze basasula zigenda buterevu ku akawunta yaliko minisita w'ensonga z'abaana Oweekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi nga kati ye muyima w'ekibiina ekya Association of Externalization of Labour Digitalization of Yellow Fever. Barcode, just okusoma ka barcode bakukyajinga emitwalo 2 senakasasula miliyoni 3 mu myezi 4 miliyoni 3 tokens. Awo sagala kulwawo nnyo kuba obudde nna butono nnyo ndoza mutegedde Nakiwala Kiyingi obufere bwaliko ne department gyalimu tasomangako wadde okufunisa ekiyenje olubuto wabula yali mu mugundi yellow book vaccination ku kisaawe Entebbe tasomangako wadde okufunisa ekiyenje olubuto oba cross breeding ekiyenje kati y'omu bali mu ministry mwene coordinating ayo vaccine tumanyiddwa ati mwatunyalira mbwe kati awo nvuddewo sigenda kulwawo kati kanyere ku kyande sebulungi nnyo tutandike video. Alright. Tutandise bwe atakulaba akunyooma naye munnange olugero lutuukira bwe luti njala kubaza Bannayuganda bwenda bali ku social media abali mu diaspora bali bambitemu ggwa mu maanyi manya bamuweddemu amaanyi naye kansoke mbwe ka message kano. Omuzungu ayina enkula yeegamba nti totta kibe nga tonna kikenenya ndusu atya ekituufu kiri nti omuzungu yenna ali ku lukalu lw'ensi amanyi obukyamu bwa Museveni nti mutemu muwambi naye Museveni bakyamukozesa nga jjajja kaapu olw'ensonga tebakimanyi the moment you use these old people they can offer each and everything to stay in power. As we speak right now Museveni can offer each and everything needed by the whites to stay in power, but in the other side of the book, they know it very well that Museveni, he had stayed in power for long. Museveni is kidnapping people, is killing people, and is killing everyone in Uganda. But provided they are just waiting him somewhere, somehow. Sagara mugwe man. Kubanga mwe msajja genze Bungereza, nave Bungereza no, bamumanyi, they have the omuzungu alina kye tuyita interest. Kati China interest zibagala kati nze njala soka obaga ka message nga nti fe bakaddugala mu kigulo gy'ekyawunye ne bagamba nti tulina obuzibu we fail to understand who are we tulemeddwa okumanya kye twagala kati obanga tonnatta kibe tosooka kikenenya anduso
omusajja ono alina ebizibu bingi nnyo babimanyi. Remember, Museveni alina omusango mu Washington DC between him ne Sam Kutesa n'omukyayina oli. Baba wenguzi ya milioni emu. Museveni alina ne final case exhibit enamba njera ne Sam Kutesa. Era bagatasobola kunya mu America naye America n'abazungu basajja bagezi. They can invite you no janga bagabo wali mukutana kati bamuyise namwe baba testing kinkola musobola kukola ki kaluda amaso kati is there for some reasons muja zitegera later on naye new vision bukedde bagenda kutandika kuwandika mu story simanyi yagenze wano simanyi yasinkanye bano bagenda biwandika kubanga that's where they paid to do so ekyo temukifaako wabula mulinde the outcomes tujja bwa outcomes zibadde mu meeting zezo n'ebintu ebyo bigenda kubirawo ninja no baganti abasajja bano tebatta kibenga tebanna kikenenya andusu bamala ne bakole buli kimu kimba kyabana katinyira bategeza omusango je guli ogwa milioni ya dola wafune mitwala tane Sam Kutesa mitwala omukyane yali mukomera muongeze misango je jiri ne buli kimba kimaine bacha ina kibaina bagala mutuusa boleka bamufune so sagala mugeta amanyi gabo weddemu no mukozo mulimu gwa amanyi nnyo kitya Museveni yali atambula nga government zimuwa convoy ngere mu parliament bamukimye ku kisawe mu America kati soko mpulirize bulungi nnyo wano munango mukuru ono ngalinya ngagenda mu Bungereza naye mu Bungereza yatuuse yatya akatengo kanji akimanyi nti abantu byattira abaabwe n'abamajja bali majiga akaira basinga bali Bungereza n'okwekatakasa ko mukoze ebbanga lyonna akimanyi nti mugenda kukola ki musobola mutuuka kole muli awo over bukyanga lubanga lwa mmindi Museveni yatuuse Bungereza nga abakimanyiko beba agenti be mpozi n'abayindi abali mu system abatono era Museveni bwe yatuuse Bungereza ndowooza ne government yategedde nti ayingidde olw'ensonga mu expose the extent ne government etandise okudi associatinga naye tebakyayagala kubeera naye kitya muwulize bulungi nnyo omukulu ono mu Bungereza mulimu ebise byemanyikiddwa mulimu Heathrow Airport n'ekisawe ekirala abantu bakulu kibagwako naye ku bise bino ebiri byonna teyaguddeko yagudde ku kasaawe akatono ke yaguddeko nga okuba mu Bungereza so bimanyi waliwo Gatwick ne Heathrow teyagudde ku Gatwick teyagudde ku Heathrow no yagudde ku Luton Airport ka Luton Airport kano kasaawe kabwa nanyini it's a private airfield ndi kabwa nanyini olw'ensonga kati yadde ayimanyi nti bw'anaava ku bise bino ebiri byonna abantu bagenda mufuna kati Museveni atambulanga n'omupaso natambulanga bano abayimbi bagwa ku kirema kimane Benz kati byatuuse kasaawe kana ka Luton yayananiziddwa mafia we so lebo soldier omuto omusajja omwamula bulungi nnyo gwe bayita Nathan William Mutenza yono ono Nathan William Mutenza ono yayingira akadogo mu lutalo olwaleeta Museveni yo Nathan William Mutenza agent wa Museveni ono ya controllinga ba spy bonna mu Bungereza mu machachi mu community gatherings mu business mu biki kati oyo ye yakimye mukama wange amukimidde mu motoka eyabadde empangise oluvanyuma lw'okuba nti government yasobodde muwa motoka era yoyo motoka nzamwamula bulungi Nathan William Mutenza musajja mubi nnyo kubanga yomu kuba kadogo kati video etandise yoyo Nathan William Mutenza yomu kuba yingira majiga Museveni kadogo abantu b'Engereza nzemba bulyo musajja ole banga alinde muganyo kutegeera kati omwami ono bwamala omukima yamukimye n'abayindi imagine abayindi so si aba officials ba government ya Bungereza era yono Nathan William Mutenza ng'ali ne current prime minister wa Bungereza yoyo Nathan William Mutenza ng'ali ne current prime minister wa Bungereza nozamula ka group kawe mulaka group kawe keko yono mwami Nathan William Mutenza ng'ali ne ka group kawe abayindi kati zamutegedde bulungi nnyo kati awosagala tuweewo njala tuyite mbwangu omwami ono kyamuyisiza ku kasaawe kano Luton kana kasaawe nyiniko era ngono onanyiniko mugagga Fugge ayitibwa Al-Fayed abamanyi Al-Fayed ye kitawo omugenzi Dodi El-Fayed eyali boyfriend w'omugenzi Diana eyafa bafira mu kabenje k'emmotoka mu ggwanga ly'Obufalansa so akasaawe kano nanyiniko ye El-Fayed kitawo omugenzi Dodi El-Fayed eyafira mu kabenje eBufalansa n'omugenzi Princess Diana of Wales bebafira mu kanyonyi kano so kati former rebel kadogo Nathan William Mutenza yakimye omwami mu motoka ngera abamuli receivings ke kabinja k'abayindi kati bana abayindi be bali mu kuperereza Museveni
era ntegezeddwako nti sente eziddukanya government ya Museveni kati currently ezitayitana mu national treasury bana abayindi ba facilitators kubanga tulina kye tuyita invisible financing system nga ne Bank of Uganda tasobola kutegeera kiki bayita ki sente mwebuza Museveni bamumye sente mu World Bank bamumye sente kudawo naye lwaki government ekyatambula k'ekitundu kubanga aina invisible financing system eyaba foreigners abali ebweru nenga bano bonna bagwira abaddukanya system kati omukulu ono bano bamukayinja kabayindi aba financinga sente Museveni indirect nga mutenza n'amafia abali mu nsezo bibatambuza ensimbi ezo okuyingiza eggwanga ono musajja mutenza mugagga nnyo aina ebintu bingi nnyo Uganda story nagiba wadde mu video enkadde kubanga ne ufuna obutuze wa Bungereza aina omukyala gwe bujja omukyala ali mu Rwanda bingi nnyo sijja kuddayo so mutegere bulungi nnyo nti omukulu ono yayise kasawe kano era emmotoka gye bamutiddemu yo Mercedes-Benz wagon ya black bapangisiza mpangise jukira omukulembeze na watuka mu ggwanga bamuwa official welcome bamuterako lidika bamuterako n'emmotoka ezimukola ezimwerekera ono yazzenga mu yayo bwati nayingira Bungereza nga teri ategedde era bwe yamaze nasinkana abayindi be bifane mwabirabye olwamaze nakubasama nadduka nga taliko lidika taliko muntu ali mu panic ey'ekika ekyawaggulu era singa wabadde omuntu yena asobola okujja Museveni mudde yali asobola omujjira Bungereza nga talina bugisimufungize kubanga official yategedde nti abantu bamukowa kyekyamuyingiriza nga yekwese kati nawo tuvuddewo kati njera tegeza bana Uganda bwenna bali mu ggwanga lya Bungereza omulimu gw'omukozi mu gukoze omuntu yali atambulanga yeyagala ayina lidika nga kati atambulanga komando nga yekwese agwa ku busobo obutali main airport kitegeeza omulimu gw'omukozi kimukoze njera tegeza bana Uganda bwenna bali mu diaspora ddala Bungereza mwegendereze nnyo omwami Jonathan Mutenza n'akabinja ke akaba mafia abali mu nsi eyo abatambuza emirimu gya Museveni kambatizo katono nnyo bazanyireka video kano nakabazanyirako ko bwe mwakalaba nembaga nti abayindi abali basinkanya Museveni abayindi abasinkana Museveni era ke kabinja kano aba video ekyali muno mulinda katono nnyo video nyinza okuba sikyagirina muno naye ndowooza njirina mulinda go just 1 minute mulyoke mutegere baani aba financing Museveni doza kanzire eno bwenti ngejifuna mu galale muninde mu katono mulyoke mutegere kye tudiringa nakyo wait a minute munde kan jala bazanyira video mukola mutegere abasajja betudiringa nabo aha kaka well and good kaka nokafunye kabinja kabayindi nane senta mu mwari omula senta mwapalala maso nente esale kubo oyawuzise omutunga endigetende enkuba bebayindi abo mubalaba bayindi teeka kabinja kabayindi baba bayindi mubalaba oyiye senta mwoli kati wewunye sokozeyo bongo for the first time in Ugandan history why is it that the Indians are trying to push Museveni to implement or to change the constitution of Uganda to recognize that Indians are Ugandans, Indians among the tribes which are found in Uganda basing on the functions nabale funding Museveni indirectly yensongolwaki bakwadde ne special day okudemonstrating bitundu bye is it outside zawa wali Kabila Country Club bakoze big functions mwakiragi nenga you can't do anything kind of gathering in India kubanga wakoingira India baga it's a credible Indians only for Indians not for any other person from around the world yene nsonga ono bamusasula akize abayindi bafuke bana Uganda by all means katizo mutegede pressure jeva bali bamusasulira sente na buli kimu abamukumye mbuyinza nenga ebitongole bisinga byonna byamujjako sente ebongeza nyibale muga nti simanya ina yo seta cha ina serinti ainamu invisible and yaba mafias abatambuze ebintu mu system no mutegede bulungi nnyo katike kabinja ka tofula bakoze gathering linde ne batambula bataddeke bipande bali mu kuba bali bekarakasa ena amanyi je gava ukitegede bulungi nnyo kati osigeda kulwawo njala tukende ku information endala linda ko
Okay. Echo nchibagambye katugenze ku information. Kati Mr. President Kasubenti ko olina bakulembeze bona ba national platform njala bategeza. Bana Uganda mwenna one major Kasolo Olum. Major General Kasolo Olum. One Major Dick Olum Kasolo njagala bere ku video. Yagambye what? My name is Major General Dick Olum. I'm the UPDF Mountain Division Commander based in Fort Koto. I am also the UPDF Operations Commander for Operation Shuja. I am here in Kibuku, general areas of Ntoroko, where one of my battalions of 8 Mountain Battalion is situated. It was this morning that this battalion under Colonel Saulo got information that actually a number of ADF had crossed from Congo to Uganda. And they had crossed by midnight. It was around 1 o'clock in the night. They crossed River Semliki within an area between Chapa and Kayanja. So as they crossed, their intentions were not clear. But thank God the civilian population around gave information to the military. The DISO, the RISO had got the information. So they informed the military. Oyo sagala mulwako Major General Kasolo Olumu Dick Olum. Kati mukuru Dick Olum wano video wenjagala buli omwaji tegerere. Dick Kasolo Olumu Major General mukuru Adolf Mwesige Tomutime Frank Tumwebaze ne Kayanja Muhanga njala bategeza era tegeze gwanga ekisokera ddala ebitundu bino byonna kati ebirimu obulumbaganyi njala tegeza public nti bano this is not ADF. No, it is not ADF. ADF is funded and was created by Museveni himself. And there is no any other attack which has happened in Uganda recently, even yesterday or today. No. These people are busy killing NUP supporters and NUP coordinators in those regions. Which regions? Bonyangabo, Chenjojo, Kamwenge, Kabalole, Kasenda, Karungura and Rutate. We don't have any attack from ADF because ADF is Museveni. According to the information which I've gathered from reliable sources, I've been informed that all along, Adolf Mwesige, Tom Mutime, Frank Tumwebazi, and Mahanga Kayanja, Uncle Tomohoz Kanyarugaba, these people, they were tasked by Museveni to clean or to cleanse out the NUP influence in all those regions. So as we speak right now, there is no any other ADF attack. These people, they attacked and they camouflaged and they staged the attack. But in the same way, they were having a mission of killing NUP supporters and NUP coordinators. As we speak right now, all those so-called who were killed with the 15 people, those all are NUP supporters and NUP leaders. And thereafter, killing them, they were again readdressed as soldiers with army and police uniforms. Nchidam. Teri yo bulumbaganyi wa ADF. Amaje aga M23 naga UPDF gakuuma okuva ku boda ya Rwanda mpaka ya Uganda yona weyingirira okwegatta ku Congo. Aga UPDF M23 gigakuuma boda izo nazonna era nga Rwanda ne Uganda balina obuvunanyizibwa ku nsala ezo. So tewaliwo muntu yenna yavudde Congo na bijambia. Nabagambe bijambia byonna Museveni yabirimu ne banne era mission izo nabazimanyi. Abantu abali mabega bya bino byonna bayagadde okukola ekintu kino. Kasoke mbadiza kato. Museveni yategedde nti titali settled nga agende bwebwere. Yabadde inokosa chance eno ng'akosa abasajja bali creating a diversion. Nga Museveni bagamba nti buli muntu kubatwaleko ekitundu kye nga nupo ekitutte. I'm not responsible. So you have to cleanse or to clean out all the opposition, more especially the NUP. Kati abantu bonna abatiddwa babadde basajja ba NUP era bawagizi ba NUP ba coordinators n'abawagizi. Tekuli wa ADF n'omu bolo ambazo batta ne babambaza ebyambalo. Ngera mission yeno Adolf Mwesige mwali
Tombutime Frank Tumwebaze ne Mohanga Kayanja kati ono Major Kasolo Olumu Major General Olumu Dick Kasolo. Please don't fool Ugandans. I've got the information, and in fact information on najifuna kumala kwanda lisobola kujja ku exposing, and you are going to attack other areas as I'm going to mention here down. So mulekera okusirwaza bana Uganda. Information najifuna kumala nesagala kunyembanga sina budde sijufulumya nga mission yeri akwatanga abantu banupu era njera bategeza bana Uganda mwenna nti Museveni yategere ndingera fulumwe no kusoko creatinga chetuyita war zone n'abasirikale mbateke nga bali busy kwe creatinga ekitundu nenga bakikoze kujjawo bantu banupu bonna abali mbitundu ebyo kati soko mbuzi lwaki Museveni olwafulumye eggwanga nateekawo red block across all the highway ne intersection roads zone ezingira Kampala ne Buganda? Ask yourself why. Olwafulumye what nagamba muzeewo red blocks wonna kubanga ya document oba demonstration oba akabinja k'abantu bona bagenda okwekalakasa oba bagala okuwamba red blocks zone tebasobola ziyitako na implementing a red blocks why kubanga yabadde akitegere tuwasooka okubawo ekintu kyonna kisobola okujja yensonga lwaki bataddewo red blocks kati ebintu bino byonna babikola balowooza nti ffe tutegera tulina buwongo naye tulina obuwongo so zonna ezateereddwawo red blocks baali bazitaddewo ku counter attacking in case of there is a demonstration oba waliwo kudita nga teri mu system yaabwe kati bana basajja ekintu kino bakikoze bulungi nnyo so mukulu Major General Dick Olumu oba Dick Kasolo oba Kasolo Olumu, please leka kubuza bana Uganda ebitundu bino omuli Bunyangabo, omuli Kyenjojo, omuli Kamwenge, omuli Kabalole, Kasenda, Karangura, Rutete n'ebintu ebiri mugenda okukolamu attacks byonna biri well plan to cleanse Nuupu era abantu bonna batiddwa tekuli muyeekerawo ADF bonna bawagizi ba Nuupu nga basajja bonna bakazi babadde mu mission eno okuli Adolf Mwesije, Tom Butime, Frank Tumwebaze, Kayanja Mohanga oyo Ankoani wa Mohozi Kanyirugaba. Era bana abantu bonna batiddwa bali innocent kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti Nuupu yali bayingidde bulungi ngera batambula ku kyalo nga bakyogera lunyenti buli mutina wagira Nuupu tugenda kutta oba tugenda kusanya tetwagala Nuupu era ne bwogenda lobuza ba boda bakubula bulungi nnyo nti abantu batiddwa bonna badde ba Nuupu kwe kuteekawo KSA n'okuteekawo ebintu bino byali biddusaddusa abantu nga bonna bali mu kubuzaabuza kubanga Museveni akimanyi bulungi nnyo nti bw'afuluma eggwanga alina okuleka nga gataddewo diversions n'okuba nti agenda kuteeka eggwanga ku bunkenke yasobola okuba nga gyali ali bulungi nnyo. Mujjukire bwe nabagambako edda nti ebintu ebigenda maaso mu ggwanga byonna Museveni abimanyi bulungi kubanga abiruddemu ng'abikola. Kino ekintu bakimanyi bulungi nnyo nti baagala kusanya ekibiina kya National Truth by all means. Kati kyekyo kye baakoze teri rebel group yonna ya ADF. Mbagambye okuva ku boda ya Rwanda gyetandikira mpaka ya Uganda gyekoma M23 ne UPDF bakuuma ensala zonna tewali muntu asobola kusala kuva already bali mu Congo ate onafuutuka mbu ajja lumba ebitundu bye. No, that is a big lie and it's just a diversion whereby they come afraid to cleanse or to clean NUP supporters and NUP coordinators in those regions. Era ndoza mujja kitegera bulungi nnyo nga kimaze otuuka bulungi nnyo. Nkyagenda maaso. Era ndera bategeeza nti areas endala ezigenda okulumbibwa ekibinja kyekimu bagambe nti ADF muno mwe muli Bunyangabo, Toro Sub-Region, Kijura, Kabende ne Kabalole nkiddamu ebitundu bigenda okulumbibwa basajja bano aba UPDF nga beefula nti banoonya mbu ADF yeri mwe muli Bunyangabo, Toro Sub-Region, Kijura, Kabende ne Kabalole very soon kijja kujja. Olw'ensonga nti bakimanyi bulungi nnyo nti omulimu gwe bakola gwa kuggyayo bantu bonna abawagira ekibiina kya National Platform naye nga mbabuulidde abakikoze ababadde mu ddiiru eno mwe muli omusajja oyo gwe bayita Adolf Mwesije, Tom Butime, Frank Tumwebaze, Kayanja Mohanga, Nono Diki Olumu, Major General eyavuddeyo n'ayogera ebigambo bonna be bali mu mission era bagimanyi bulungi nnyo. Olw'ensonga bakikola bakimanyi era babambaziza olwamaze okubatta bambira babamaze engoye zaabaki z'amagye nga bwe kikola
okubuzaabuza eggwanga. So don't be fooled by that spokesperson, that Major General Dick Olum, because this is a stage management mission of killing NUP supporters across those regions, because they fear that anytime people they can gather and overthrow Museveni's government. So don't be fooled by those people, and I'm here to expose them. Kanononga for the war. Ngenda ku information endala tuyoka tugende kubanga obudde tulina butono nnyo olw'ensonga manyi mulina bingi nnyo ebyokukola. Kansule sina jemba koze eki gyendeseeyo. Alright, ekirala saagala mugende ku diversion between Persis Namuganza and Anita Amongi. It's a pure diversion. Nobody can impeach Persis Namuganza. And don't be fooled. Nobody can impeach Persis Namuganza. Reason being, according to Museveni's system, alekawo parallel system. Nti ayinza okuddira omuntu minister, nga minister amanyikiddwa, wabula n'ateekawo junior, n'amuwa orders ezisinga eza minister. Kati mu parliament eyo, Persis Namuganza ayina more powers and more say to the entire parliament. So, on diversion, go back to the impeaching, and no, Persis Namuganza, she's more powerful than Anita Amongi. Echomuchije kunzi. Bonna bajja powers wa muntu omu. Ne waliwo abera n'ezisukulumye. Persis Namuganza ina more powers than Anita Amongi. So tebasobola mujjako. Tebasobola mujjamu. Bali mu diversion zaabwe. Ekisooka. Bano abantu bonna batestinga ku kintu kyekimu. Mukitegera bulungi nnyo. So they have all powers bazirina. So ekibatawaanya mentality. Buli omu amanyi nti amanyi Museveni okusinga munne. Okitegera. Buli omu amanyi nti amanyi Museveni okusinga munne. Kubanga ye akukozesa n'akuteekawo n'akuwa powers genda okole kino okusinzira ku kyaba ayagala okukola. So ye ayagala kuteekawo diversion no creating a chaos mu parliament mbere ku ekyo nti parliament yomba ne biko mujukire parliament is useless. Ekiyumba ky'ababbi tekirina mugaso. Buli akimbu yenna ayina nakufa mu ffi. So yensonga lwaki batadde nobody is going to impeach Persis Namuganza. She's more powerful than Anita Amongi and anybody in that parliament. Just bali mukola diversion kuba buli mwayagala kulaga ko mu ndenti ayinama ne Persis wa maanyi nnyo. Mumulabula bine wa maanyi nnyo ina manji nnyo. Ebaga sima balina buzibu ki basajja simibi kibi no. Bagala kuna bagamba ddanti ono omusajja omunyalwanda ono yabba masanyalaze yeyita deputy speaker yebye speaker ono mukyala Magogo tasiye speaker kino kifaananyi era wenda mulaba nti sana bajja mulyawo over ate bajja mulyawo essaawa yonna kati n'ekirala ekyo nga kivudde kusala mu kirweko ekirala mwenna bannayuganda njala mumpuliriza bulungi wano wetulaga World Cup abanyumidde nnyo munyumiddwa bulungi nnyo era mulabira bannayuganda gye balina nga balinga balina team World Cup nga balaze omukwano no promoting Uganda, which is okay and that is good. Now what happened to Uganda as a country? Kubanga tulina bad leadership and corruption ejjudde mu system. Wotogere SARS ne Uganda qualifying ogenda kuzanya mu CHAN zempake zanyiwa abaana abazanyira wakanga tebazanya professional. Naye wotogera team nategezeddwa nti egenda kugibwamu kubanga of lack of cash teyina sente. But remember Magogo ibalwanyisa mulindwa bamulwanyisa ne bamujjawo kwa mulindwa yali asobola okukwata sente zimulindwa teri corrupting nnyo to the extent of Magogo. Naye soka webu timu egenda kuvaamu mu CHAN nga tebalina sente. Naye Magogo yasobola okukwata sente obukadde 200 n'agula Range Rover n'agiwa girlfriend we esiga n'azimu azigulemu ebizigo n'endala nnyingi nnyo. So such people temusubira nti Uganda egenda kuva ku system weri egende tuke wino tutusobola. We can't qualify in any big tournament. Tetusobola kubanga tulina mismanagement mu FUFA kyekisooka. Ekyokubiri tulina ba corrupt officials. Ekyokusatu tulina abantu ababbi abalogo nga tebakkiriza mupiira. Ekyokusatu tulina abantu abatali qualified kubeera mu offices nga yejja isitanyiro kubanga amanyo gogerera no gutegera nenga tasola gumanaging kati kyekiri mu FUFA. Bwebanga timba genda jija mu lack of money wakwata millions zibina n'ogula bamuruka n'ojuwa mukazi siga n'ozumwazi gulemo bizigo ye yeruse nga ate waliwo sente ziva mu FIFA eziddukanya omupiira mu Uganda nga nazo muzibba bubbi
no sooner to Uganda qualifying tesobola kubanga ekisooka eggwanga muri fudde lya kuzanjiramu wana mwago Lawrence Mulindwa ne mu sindikiza musajja David Obu omugenzi ne mutako pressure nafa although na yaine bizibu management it's okay ne buli muntu yenagezeko agezezako ku development nga talent ya football mu Uganda musudde wansi bemba temwavuwaziza mumuloga bemba temuloza umusettinga na buli kimu kikoze kati as you speak right now magogo wadi desereze gwanga nozigula mu regular vaya mukazi wo kuboyagala mu oje kiwojjolo esiga nozigula mu ebizigo kati timba genda gijje genda mu cyane ani abafiirwa ekisawo kye Nambole kati mukera ku machane buloto ne mukamu mu 7 mugenda ku hosting Africa Cup of Nations hosting ne Kenya muina ki mu Uganda mu ekisawo as you speak right now kisawo kya Mulindwa ate nga nakyo gye bujja ko wanata kifudde ko bajja ki disqualifying kitegeza tetuna kisawo Nambole yagenda mujja kule buzi bamumenyeewo kubanga olede musajja ali musimanyi manager Sewanyana siwe Sewanyana yani simubbi mulwadde bamukwasa ekisawe nga ne basiba nowe bakyaliwo bamukwasa ekisawe nga kiramu kale ekisawe kiringa toilet y'enkoma njala kubuuza emikolo emipiira gye badde gisaalibwamu all along sente zibadde zibamu ziragalo ekisawe kwefandinga kati basabye budget ey'okuddabiza ekisawe ng'ezimba ebiseera bibiri kati kyembaga nti obubi magogo tasobola kuva na kondemiga kintu ekyo wadde okubuuza national team banga terina kisaawe national team banga terina kisaawe kyayo tetusobola qualifying buli kimu Uganda kifu kyovola ntoma ino okufa magogo ino okufa nawo omupiira gwa Uganda okutuuka ku level ddaga magogo ino okufa oba ofudde bakubya sasi oba kutomedde oba kuloza magogo ino okufa Uganda okutuuka we ino okutuuka mutulidde talent z'abazanyi omwana ayitamu n'agenda ku pro ne mukubira tiimu essimu is not good enough and we are not going to recommend him omwana abasaba international transfer certificate mujimumba mbwamwe bulijjo mwebuuza waki Uganda terina bapulo ku international level ku tiimu zennene because abasajja bayina ennugu omwana avaano n'agenda ava e Kampala nga basambye tournament tiimu ne zimwagala n'atuuka esimbwa ne zimuma international transfer certificate ezo zona bezimagogo nga baagala sente omwana bw'ayita munasamba akaji era bamulimirira n'alemererwa professional ye nwankubadde affe empisa z'Abannayuganda size ziryawe ennungi naye ng'ekisinza okulemesa abana omupiira Abannayuganda omupiira fufa yennyini abakulembeze ba fufa obubbi obugirimu n'okuba nti n'omwana okujja okusaba recommendation olaba ne Mujibu yatandikawo academy eri professional naye mwamulemesa n'abantu bangi abaza okusaba certificate batandika academy namwe ne mubalemesa muze tutwagala kwogera national team batalina kisawo sobola ku trainingira tetusobola genda ku international level yonna butugenda kusaba World Cup it is impossible nga tutenda bano bamagugu ayina kufa n'abalala abaana bali kata bali mu kulaga ensi zonna laavu netuuka kuyawuloze ate kati beyaffe yabaaki bakubuuza ne national team osoma abantu 10 nga tolina gw'omanyiiko kubanga eva buli muntu ajja tulina Bannayuganda abasobola okuteekawo tiimu B ez'emipiira eziri ku international level abali mu different continent nga basaba professional football but okubayita temusobola bayita kubanga you can't manage them omwana ali more professional than the manager siga manager omupiira than the manager ali mu fufa nga ali mu professional nga wanaja nagamba Mr. Magogo mulimu guteekeddwa kukola boti Magogo sigwa ntegeerera I'm the president kati such nonsense nga temusobola kukkiriza nti omuntu asobola okukubula kati abaana bangi bali bagazisobola kusambira Uganda kuba management infu management infu tuina timu bili esobola kujja n'ezisamba mu World Cup n'eziqualifying netwala n'ekikopo naye abantu abali mu management y'omupiira mu Uganda bonna bafu basaana kufa tuina abaana abali e Bungereza abali mu Europe nga bali mu timu z'amaanyi niwakubaziza okubaze mu first division of second division nga bali manyi balina professional skills ne bajja kujja basange Magogo alowooza kugula bizigo bya Anita Amongi kugula Range Rover omwana ajja babuuza where is the national pitch oba the national stadium for the national team Magogo agenda tulanga mu byatunudde mu kalega agenda kubeera bwona okitegera naye nga kyamubuuza eri gy'abeera national team erina ekisaawe national team erina ekisaawe naye waffe tetulina recently abaana ba netball bagenda ne basamba omupiira ku international level ne bakuba buli kimu bamale mu kifo kya kusatu bakazi battu
bali eyo banja sereza za myaka obena ndakati nabo basiranira eyo nenga bali presentinga gwanga National League nayo yafa bukimu kyafa abana banje bayina tane bafudde kati ye yensi je tulimuza tutina kitugenda kola nga tuyina magogo tuyina abasajja abali okufufa ababbi obubbi nga tane zabana zibafiridde mumu kuba masimu kirabo nne mulimesa abana bagala international transfer certificate recommendation kumafuwa temuziba mwagala sente omwana agenda kwagala DNC ye agenda kwagala DNC ye ni abana bali obudde bugenze sigeze na kikata awo nvuddewo buli omwajja kwetegera kyenjogedde mu kijjemu makulu wekinyiziza seetonda kubanga kyembanjogedde kituufu ngenze ku nsonga endala esembayo eno njagala bere kusho buli omwajja olize bulungi nnyo buli munnayuganda yenna wooli obuyinza buli mu ngalo zo nabagambanga tuleme kwesiga nnyo muzungu kubanga nze abansomesa history abansomesa ebyobufuzi bambulira omuzungu yaani nange ne musoma kati ffenna bannayuganda abaagala change we should not put trust in those people no omuzungu alinga ssaawa ekyukira mu ssaawa na mu ddakiika kubanga buli lunaku essaawa zezimu bwe zitambula ebwe bayita omuzungu ayawukana ssaawa omuti bbiri naye ng'asigala ddakiika zezimu n'essaawa zezimu zaawukana figures bwe tuba twagala change obuyinza buli mu ngalo zaffe essaawa zino yoseri ali mu America naye akimanyi nti ewaka kiyinza okumukyukira naye tuganya okusituka n'omuzungu alinze tukole kye tulina okukola tuganya okukyuka nga twasituse ntugaka tweddiza obuyinza omuzungu yasooka okujja n'abagamba bannange nsanyusa obbala nali nabalinda edda naye nga saa zasobola kibagamba nti mukikole asirisa that's when we Africans we are suffering reason being as we speak right now previously last year in a conference ni all African leaders ne batula ne bateesa what are they bali ba discussing ati na bamala China ne bayita bona bakulembeze ba Africa ne batula ne bateesa bali bateesa ki ne tuvaawo America bayise bona bakulembeze ba Africa batudde the same people the same continent everyone who wish to pass his business he just called African leaders because boba ina personal interest so siku abantu babo kati fe botubanga tumanyi tuwagala continent ya fenesi ya fe Uganda we should focus into wins abuli mufe tuwekolera ekintu kino muzungu ajja tusangayo ajja tugoberera nebwe tunaatuula nga manchi tunakisobola kukola ajja singa agenda ne ba dictators tovula benseze institution zekalakasa then after muzungu azega seko nebwe tunaatuula obutuuzi nga tunaki tugenda kukola nebwe tunaganda muzungu ya tayina kyagenda kukolera kubanga amanyi obuyinza ye buli kaseera abera ne interest ajja gwagenda naye omuzungu alinga wa taxi gwatudde mu ndata kwetaaga yagala oli ajja sola mu mulira for 30 minutes nenga gwatudde omo obudde bukuleka mukama wa kulinzi nenga otudde mu taxi agenda gwafumanza n'okuwanza n'okugagali mu nakuma nyoko kola kimuno mu vamu nabala bajja kuja kubanga ye interest ye jayagala ai interest zaze mu kuyita buyisi so sigwa atudde mu ndakati gwa ayagala obuyinza wekolemu omulimu ng'obudde bukyali omuzungu ajja kusanga tolina muzungu tana kyagenda kukolera gwe ne bonoga nti kati wami Museveni saazi omuzungu yagenda osoka ku mmeeza bannange twali twabalinda dda mutukolera ekintu naye kati tana kyasobola ku era muyise n'agenda katambaga don't put your trust in those people power belongs to you and you can change Uganda anytime anywhere. More people will follow you because they have interest in Africa. But when you keep quiet, that you wait for them to do that work for you, a big no, musituke, tana chagenda bayamba. Ichujibabu ulia musituke. Yayagala nnyo ebintu ebyononese yenajja n'ayingira mu bintu ebyononese. Naye munda mugenda kozesa diplomacy. Mbabuuza kati. Abafirika bali ne Russia ne batula n'abasubiza ensiri gwe baga webale nnyo. China ne bayita ne batula bonna ne bagamba webale nnyo. Nona abayise bonna batutengala twatwala muntu wo mu Afrika. Wale oliddewo nti Asian countries baziyise mu kitundu bwe zigenza mu seminar.
Mo conference. Have you ever heard that those big nations, they have invited all Asian countries together for a conference? Have you ever heard that the Arab countries have been gathered somewhere in Europe or in America for such conferences? Or in China or somewhere else? Why is it ever Africa? Because we lack common sense and we lack confidence. We think that we can't manage our continent. Someone else can manage our continent. Why? We can manage it. This is a simple mathematics. Have you ever heard? What do they call Asian countries? Kubanga bamanyi nefe tuganya okutegeera ne bana Uganda muganya okutegeera kubanga temusobola. That's why baba sosola ne musigala nga bakumanyi bajja kusosola olwo kotegeere. Bana Uganda musituke, temulinda muzungu. Muzungu ajja tusanga. Omuzungu ajja tusanga, omuzungu alinga nswere wali ekiwunya wejja ewatali kiwunya tejja nkubuulya. Omuzungu nswere wali ekiwunya wejja ewatali kiwunya tejja. Nkiddamu. Banda Uganda musituke muddiza obuyinza bwammwe. Bomutasituke. Temusuubira nti bagenda bayambako. Muzungu nswere wali ekiwunya wejja. Gwe salafene ng'oli wano ng'oli kale kalugambo oli mukatale ko sala fene. Enswere yinza n'okuveeruzira ku beach nejja mpaka katwe. Mwawino enonya fene wo musalidde. Wego bayita omuzungu. Naye batamusaze tejja kujja. Omuzungu nsora ewali ekiwunya wejja. Kati mumutudde muli comfortable tewali kiwunya. Agenda bayamba ki. Era agenda gamba oli ayagala ofira mu ntebe kikyotuwa. Nti akatinze amafuta gonna nga bawadde. Gorodi ekara moja muje musime mwagala genda kongwe muje mugende kongo bite wano musimeze ngida bwa abasirikare ne protection mugende mwagala ki nzinge kibawa kubanga we have nothing to provide or to table. Jasobola kuwa buli China sobola kubanga asigala mbuyinza Museveni bakimanyi nti yakata million ezuro musanvu mu across East Africa. But they have nothing to do to him. Kubanga is providing what they want. For us, we lack what to provide, and we don't even promise them that we are going to do this. Take it. Mabulidde omuzungu nswera ewali ekiwunya wejja. Ne bwebanga osalidde fere mu wino esobola okuveeruzira ng'ejjeno nyakawoka fene. Kyembagambi musituke. Ennaku musajja akyaliyo. Nyingi nnyo zakyaliyo naye omukyalizo gimalayo. Bannaye mukaba 13 mpeera mayi mugenda Saudi mugenda Qatar kula mpira gwa sagwa gwa France ne Morocco. Mukaba 10 era njagaliza Africa. Buli kimu kitembu bulungi tujja sekano na corona onako olungi mweraba.